Okimanyi nti gwe musawo wasooka? Kale nno yiga ku ndwadde ez'enjawulo ebizireeta, engeri y'okuzeetangiramu n'engeri y'okuzijjanjabamu nga tulina omusawo waffe owaleero. Abandaba ate era nga mwenna mumpuliriza. Nze Dr. Ntege Saadi, ndi medical doctor by profession, ndi general physician, naye nga nkola research mu ddagala lino ery'obutonde mu kujjanjabisa obutonde. Era ku kitongole kyaffe kino wano ku Safe Organic ndiwo nga medical consultant mu ngeri y'okwanaganya eddagala ly'obutonde n'eddagala lino ery'ekizungu, teekako n'engeri y'okujjanjaba nga tujjanjabisa obutonde. N'olw'ensonga eyo nga ngenda mu maaso njagala olwaleero okubeera nga ntegeeza mwenna abatulaba era abawuliriza nti waliwo obulwadde obw'amaanyi bwe twagala okusomesaako n'okwogerako olwaleero kubanga buli it is an epidemic, buguddewo. Obulwadde buno bwe tuyita obulwadde obw'amambulugga. Obulwadde buno obw'amambulugga mu lulimi oluligeno tubuyita mumps. Naye bwe tugera mu medical term obulwadde buno tubuyita epidemic parotitis. Parotitis kitegeeza obulwadde obukwata kye twandiise ensulo ez'omu kamwa ezikola amalusu ze tuyita parotid glands oba salivary glands. Mumps oba amambulugga bulwadde buzibu nnyo, busaasaanyizibwa obuwuka obuteesobola bwe tuyita viruses, naye nga viruses zino tuziyita paramoxicol virus era nga zimu ku ezo virus ezikyasinga okuba ez'omutawaana okutawaanya n'okubeera nga zisaasaanya obulwadde buno obw'amambulugga. Obulwadde buno obw'amambulugga mu kusaasaanyizibwa viruses zino ziri relative era zitambulira wamu ne virus ezireeta obulwadde bwa measles n'ezo ezireeta obulwadde bwe tuyita rubella oba chicken pox, obulwadde bwa namusuna. N'olw'ensonga eyo omuntu yenna aba afunye obulwadde buno obw'amambulugga aba ali mu katyabaga ke kamu n'oyo agenda okufuna measles naddala n'obulwadde obulala bwe tuyita chicken pox oba bwe tuyita obwa namusuna. N'olw'ensonga eyo obulwadde buno bungi epidemic era weeri naddala mu baana baffe ababa bavudde mu masomero nga muddayo awaka tubwekuume tusobole okulaba nti nno obulwadde buno tebusaasaana, buli contagious, bukwata nnyo nti osobola obufuna mu kukolola, osobola okubeera nti omuntu bw'akolola asobola obukusiiga. N'olw'ensonga eyo tuddeyo tujjukire aba mu kwambala mask kubanga kino kiyinza okutuyambako okupreventinga okulwala obulwadde buno. Tiwabaawo alina amambulugga mumwambaze mask aleme kubeera nti akolola, wadde nga ekyo weekiri tujja kukyetegereza tulabe nti nno amambulugga gano gagenda okweyoleka olumu kiba kitutte ebbanga wakati wa wiiki emu ku wiikisi bbiri ng'amambulugga omuntu gamukwata dda. Olumu kitera okuba ekikalubo okutegeera oba oyo akusiiga amambulugga oba oyo agenda okugasiiga abalala tegannaba kumukwata. N'olw'ensonga eyo engeri gyeri epidemic oba nti waliwo outbreak ennene tugezeeko okulaba nti nno twetangira okubeera nti tetufuna mambulugga. Mambulugga gano galina obubonero obw'enjawulo kye twandiise symptoms ne signs. Obubonero buno ebiseera ebisinga akabonero akasinga okuba akakulu akeeyoleka practically oba physically okuba nti omuntu azimba ebitundu bye bino ebya wansi kubanga glands zino ze tuyita salivary glands ziri wano wansi ate era tekukoma kuzimba naye nga zimuluma n'aba nga tasobola kubeera nga agaaya, okumira nga tasobola kumira. Akamu ku bubonero ofuna amabwa mu kamwa, si ekyo kyokka ofuna okukoowa kye twandiise fatigue kubanga engeri gye gali nti amambulugga galumba parotid glands oba salivary glands, ensulo zino ezikola amalusu, galumba n'ensulo endala ez'omubiri nga adrenal glands n'endala nga bwe tujja oziraba mu mbeera yonna. Tizikoma ku ekyo, akabonero akalala kwe kuba nti galeeta okulumizibwa omutwe ate era n'okuba nga joints zitandika okukutuka nazo ne ziba nga zikuluma, galeeta omusujja ogw'amaanyi, akamwa kakala ate era sikoma kala
ebiseera ebisinga bw'obanga toyambiddwa na kutwala buvunaanyizibwa kujjanjaba mulwadde w'amambulugga gatandika okwonoona ebitundu by'omubiri ebirala nga bwetunaakiraba. Naye bwe tuba tutunuulidde incubation bagambye nti akawuka kano kamala mu mubiri okumala ebbanga lya nnaku 12 paka ku nnaku 25 nga tekanaleetera kuba nti nno glands zizo zino zitandika okuzimba. Kale ekyo kintu kikulu nnyo okubeera nga tukitunuulira. Kasinga kukwata nnyo baana bato naye ate n'abakulu kabakwata akawuka kano era ne kabaera nti nno kabakosa. Era ebiseera ebisinga bwe katandika okugenda okukosa abantu abakulu kyabulabe. Kintu kikulu nnyo kubanga ebitundu 2 ku bitundu 3 naddala abantu abakulu nga basajja akawuka kano singa kabakwata ebiseera ebisinga katwandika okulumba ebitundu by'omubiri naddala nga ebitundu byabwe ebyekyama ketwandiise entula eza kisajja zitandika okulunguula ekyo tukiyita orchids. Bwe zirunguula zombi kiyinza okuleeta total damage era total damage eno eba ya bulabe kubanga kiyinza okuleetera okuba nti omuntu tekyasobola kubeera ng'ofulumya amazzi agazaala ag'ekisajja. Kayinza okwatakinga n'ensulo oba kyewayisa akatungulu k'obusajja kubanga nayo gland namba gye twandiise prostate gland nakyo ne kireeta impairment oba ne kireeta obulabe eri omusajja. Ekintu ekisinga okuba ekizibu abasinga obungi balowooza nti singa akawuka kano obuwuka buno buteesobola virus eno kawansi nekubanga etandise okwonoona prostate. Naye kino tekiri nnyo reya okuba nti omuntu bw'alwala amambulugga ateekeddwa kuba totale nti afuna kansa owa katungulu k'obusajja kye tuyita prostate cancer. So ekyo kintu kikulu nnyo okubeera nti tukitunuulira mu ango eyo. Naye ekisinga obukulu kwe kwetegereza nti amambulugga twandisaanidde tugeetangire. Ekyandibadde ekirungi ddala ekituufu omwana bw'abanga azaaliddwa nga bwe tugema endwadde endala ez'omutawaana nga measles nga chicken pox gye twandiise namusuna teekako n'amambulugga kyandibadde kirungi okuba nga tugema abaana baffe okubatangira obutabeera nti baba bafunye epidemic ng'eno ng'etuuse amambulugga gano tegandisaanidde gwakose. Waliwo vaccine gye twandiise MMR oba gye twandiise mumps, measles, rubella vaccine eba nnungi nnyo okubeera nti omwana agemebwa vaccine eno okumutaasa nti singa epidemic eno eba etuuse takosebwa kyekimu era tasigala kyekimu mu mbeera ey'okuba nti amambulugga gayisobola okumukosa. Naye mbagambye nti aftermath effect y'amambulugga bwe gatajjanjabwa mu speed goonoona ebitundu by'omubiri nga entula ez'omusajja naddala kye twandiise testicles ne gaba nga gazireetera okulunguula kye tuyita orchitis. Ate era si ekyo kyokka goonoona ensulo ekola ekirungo kye tuyita insulin gye bayita pancreas n'ofuna pancreatitis ekitera okuleetera obuzibu nti nno ebiseera ebisinga bwe kiba nga waliwo total damage ey'ensulo eyo osobola okufuna ne kansa w'ensulo eyo gye tuyita cancer of the pancreas. Jjukire nti kansa oba kookolo owa pancreas muzibu nnyo tajjanjabika. Tekikoma ekyo gasobola okwonoona inflammation eyo obwongo tukiyita encephalitis era ne buba nga bukosebwa gasobola okwonoona akabubi akabi ka nerves oba obusimu ze twandiise mengs n'ofuna kye twandiise meningitis. Meningitis ono wabulabe naddala kubanga abeera viral tatera kujjanjabika atera okulaba nti obubonero obujja singa omuntu afuna amambulugga n'otandika okufuna okwesika omwana n'afuna conversions n'abanga akakanyala ensingo manya nti eyo afunye meningitis. Ddusa mangu omwana oyo mu ddwaliro, ddusa mangu omuntu oyo omukulu mu ddwaliro okusobola okulaba nti awonyezebwa. Amambulugga tegakwata baana bato bokka naye n'abantu abakulu gakukwata era gasobola okukukwata naye ate gakukosa nnyo okusinga lugandikosezza omwana omuto. Tujjukira abaana abato lwaki gabakosa kubanga immune systems zaabwe zibeera low nga zikyali puwa nga tezinnaba kuzibibwa kwenkana muntu mukulu. N'olw'ensonga eyo okwetangira okwandibadde okusinga obukulu mbagambye kubeerawo mu lubereberye ng'omwana akyali muto n'abanga asobola okuba nga abeera vaccinated. Si ekyo kyokka ate era
kyandibadde kirungi nnyo bwe gabanga amambulugga gazze naddala ng'oli muntu mukulu okubeera nti nno okozesa kye twandiyise immunity boosters okwongera amaanyi mu immunity n'okusobola okucontrollinga inflammation ng'okozesa anti-inflammatories. So treatment plan ekyasinga okuba ennungi kwe kuba nti nno omuntu amambulugga nga gakutte jjukira nti galeetebwa buwuka obuteesobola bwe twandiyise viruses tezirina ddagala naye ate osobola okuyambako omubiri gwo n'oba nga ogutaasa viruses zino obutabeera nga zoonoona omubiri. Kyandibadde kirungi nnyo omuntu nga amambulugga gakutte okubeera ng'onywa nnyo omubiri obutafuna kukala. Jjukira galeeta okukala mu kamwa, galeeta omubiri okubeera nga ofuna dehydration olwa temperature erinnya ate nekka, ate era n'okuba nti nno ofuna rest emala n'oba nga ogenda ne weebaka okusobola okulaba nti nno otaasibwa kubanga amambulugga galeetebwa viruses ng'era viral infections endala zonna bwe zifaanana. Ng'oggyeko ekyo herbal treatment eba nnungi nnyo bwe twandibadde tukozesa immune boosters naddala antioxidants nga vitamin C. Vitamin C ono akola kinene nnyo mu kutaasa omuntu yenna alina ekizibu ekyokuba nti afunye obulwadde buno obw'amambulugga. Si ekyo kyokka tukozesa antivirals gye ziri zeddagala ezisobola okuyambako ocontrollinga virus eno okuba nti nno tesaasaana ku speed n'okuyamba omubiri. Tulina organic wano recipes ennungi ezikoleddwa okuva mu muti gwe tuyita neem tree as a director indica. Omuti ogwo gukola bulungi nnyo as an antiviral. Amambulugga gasobola okukwata ng'oli muntu mukulu kabe mwana ng'ate olina ne viral infection endala mu mubiri katugambe nga hepatitis B. Ekyo nno kiba kya bulabe nnyo kitegeeza nti omubiri gwo gubeera kukatyabaga olw'okuba nti n'ekibumba ekikola kubeera nga kijja obutwa obuva ku buwuka buno kibeera overloaded. Naye as a director indica oba kye twandiyise neem tree abajja kuyambako eyo senga omukozeseza. Tusobola okuwa licorice wali wano ku Safe Organic. Tusobola okuwa lemon balm essential oils. Ezo zonna zikola bulungi nnyo counteractinga virus eno okuba nti tereeta buzibu. Naye ng'oggyeko ekyo waliwo eddagala lyaffe eddala eryangungu kwe kugatta kye twandiyise bitter leaf oba omululuuza n'ogugatta wamu ne Tinospora cordifolia endereme y'okutale. Byonna byokola bulungi nnyo okwongera amaanyi mu immunity nga biyamba okubeera nti nno bikola ebirungo ebiyamba obutafaayo obw'obulwanyisa endwadde ne viruses okuba nga busobola okusaanyaawo virus eno ereeta amambulugga. Naye mbagambye ekyobulabe kikyasingayo obukulu nti amambulugga tegakoma kwonoona bitundu bya mubiri ebyo. Kyayinza okwonoona ebitundu bya mubiri byokka naye ate gasobola n'okukola obulabe ku bintu ebirala. Bwe gakusanga nga gakutte ng'oli muntu mukulu ng'oli mukyala ng'ate olina olubuto kyekimu ku ebyo ebikyasinza okugyamu embuto kye twandiyise miscarriages era gasobola okuba nti nno gasobola okwonoona kye twandiyise auditory nerve eno ey'okumukutu kubanga jjukira nti glands zino ze twandiyise parotid glands oba salivary glands ziri wansi n'okutuukwo. Ekyo ne kireetera omuntu okufuna permanent loss of hearing n'oba nga tokyaddamu kuwulira olw'okuba nti auditory nerve basobola ogyokya. Tujjukire nti nabagambyeko nti kakola okubeera nti gookya akabubi akabikka nerves ezo ke tuyita mengs ne kaba nga koonooneka ekiyinza okuleeta permanent loss of hearing n'oba nga toddamu kuwulira. Ekyo kikulu nnyo ku kyamambulugga. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza nga muli okutulaba n'okuba nga mumpulira okulaba nti n'abaana baffe nga bazzeeyo kubanga be bakyasinga okubeera vulnerable okubeera nti bafuna amambulugga baleme kufuna amambulugga. Ku ky'abaana abalenzi abato n'abo abakulu abagamba nti nno bwe gakwata gasobola okuba nti gayinza okuleeta ekizibu nti osobola okuba nti nno oyinza obutaddamu kuzaala abalala n'okufuna kansa awakatungulu k'obusajja. Kituufu naye ekyo kiva ku gravity eyo eba ze n'engeri amaanyi gye gajjiddeko ate n'obutafaayo kugajjanjaba. Naye ate era tujjukire nti ekyobutazaala amambulugga gayinza okwokyako entula endala nesigala nga teyonoonese kitegeeza nti olikyalina chances ez'okuddamu okuzaala. Amambulugga nga gabadde gakutte omwana omuto twagala tutunuulire tulabe bajja bagakutte
sex kikaki oba mwana kikaki bwabanga mwana mulenzi mbagambye nti gaba gabulabe nnyo okuba nti gasobola okubanga gasobola okukka mu bitundu bye ebyekyama naddala mu nsigo mu ntulaze entula ezo z'olaba nazo zikola hormones tekako ne gland endala bagiyita prostate gland zibeera affected kyekimu omwana omulenzi oyo asobola okufuna obuzibu singa amambulugga gakka ate bwe gasanga omwana omuwala nga muto nga teyagemebwa naye gasobola okutawaanya omwana oyo lwa nsonga eri nti amambulugga gasobola okugenda mu ovaries we getwandiisa amagi g'omwana oyo ne gagookya era mu kugookya jjukira ovaries zikola nazo ebirungo bye twandiise hormones ziyambako mu mbeera yonna ey'okuba omwana ateekeddwa okuba omukyala kino nno kya bulabe singa ovaries zibeera affected ku side zombi ku left ne right ezibeera damaged permanently omwana oyo omuwala aba tajja kuddayo kuzaala so n'olwensonga eyo nga amambulugga gakutte omwana waffe yenna omwana omuwala tugezeeko okulaba nti nno ganguyirwa mangu okujjanjabwa n'okumutaasa okucontrollinga inflammation okuba nti nno tafuna buzibu ebiseera ebisinga painkillers zandibadde nnungi nnyo naddala non-steroid anti-inflammatories nga diclofenac nga ibuprofen biba birungi nnyo oyinza okuteekerako ne steroids zennyini nga prednisone oba dexamethasone ocontrollinga inflammation obutonoona ovaries n'obutonoona bitundu bya mubiri birala byonna nga pancreas oba ensulo y'olubuto bwe gakwata omukyala omukulu n'abagambye bw'abanga ali lubuto ebiseera ebisinga ga-affectinga embeera y'omubiri gwe nga gakyusa hormones ze n'aba nga asobola okufuna miscarriage ate si ekyo kyokka gongera ne munnabaana okuba nti atandika okubeera nti acontractinga omuntu n'ovaamu olubuto mu ngeri yonna so n'olwensonga eyo nga amambulugga gakutte ng'oli mwana muto ng'oba omwana muto omuwala teyagemebwa ataasibwe mangu asobole okulaba nti nno amagi ge tegoonooneka ekiyinza okuvivirako obutaddayo kuzaalira ddala nze Dr. Ntege Saadi okuva ku kitongole kimanyiddwa nga Safe Organic ekitongole kino kisangibwa wano ku Karl Marx building opposite YMCA ku Bombo Road